Omwogezi omu yagamba nti lwaki wanditerese ssente nga gavumenti yo eprintinga ssente buli luvannyuma lwa mwaka, ssente nezongera mu saturation, kyokka ggwe ng'olina ezizo z'okukulidde. Why do you save money yet they print money every now and then for the budgetary annual supplements? Tukize mu lulimi lwaffe olufundafunda olw'owansi. Singa olina bbaawo nga takikujuza ng'akuwa buli kimu, akulabirira bulungi, buli ky'osaba akikuwa, ssente z'abaana azirekawo ezirabirira, ez'owaka, buli kimu ez'abaana wo, omusaba ez'okuweereza maama wo, nnyazaala we akuwa, buli kimu ng'akuwa. Golooza lwaki wanditerese ssente z'akameeza? Lwaki wanditerese kasente ak'emabbali? Kubanga oli ku shuwa ddiru nti buli kamu bakakuwa. Golooza ezo ssente z'otereka tezandibadde nga birerya, zandibadde awo nga teziriŋŋanga, nga ziri awo tezirina kyakukola nga tozimanyi na kumanya za muwendo. Kiriŋŋanga nga wonoobeera nga ova kukola, olina by'ogulaagula, then ne wasigalawo zino ssente ntonotono ez'ebinusunusu n'ozikasuka wali. Ezo oyinza oziyita saving. Towandiziyise nga za birerya kukima mazzi binusunusu, mwana akaabye genda ogule switi. Mwasizeyo mutya abatuuze ba team Deep Mind? Mwasizeyo batya abatuuze ba Hakims Diko? Mwasizeyo mutya abatuuze ba Hakim Cakes and Diko? Leero tugenda kutunuulira omutwe ogw'okusevinga ssente. Omutwe omukulu ogwa vidiyo yaffe eno olwaleero tugenda kutambulira ku saving. Really, tusevinga ssente oba tutereka bisassalala, tutereka magi masumba, tutereka byoya bya nswa? Simanyi gye twakisoma ekyokugamba nti tutereke tusevinge, tuleke ssente eyo zikumbe zizimbweko kko n'empumbu. Golooza ssente ezo teziyinza kufuuka bisassalala ne zifuuka ebyoya by'enswa. Ssente ezo, is it really saving or it is a residue income? Kigambo residue income ze ssente z'oteekaawo n'otajjukira na kujjukira nti ki oba wazisevingira ki oba waziteeka. Kugamba zi ssente z'osuula awo zigudde wansi w'ekitanda z'otajjukira na kujjukira nti gye ziri n'ozigwako bugwe. Residue, bisassalala, ebikikya, kakikya, income. Kati gwe oyinza okwerimba nti otereka ssente naye ng'ate ssente zo watereka wazeerabira. In other words, oyinza okutereka ssente nga teziriko papasi. Oyinza okutereka ssente nga tolina nsonga lwaki oziterese. Oyinza okutereka ssente nga tomanyi bbanga kiri oziterekera na kiki ky'ogenda zikoleramu. Kim Hakims, tuula tutottole. Simanyi gye twabisomera nti tulina okusevinga. Abantu ne tusevinga nga tetulina nsonga lwaki tusevinga. Abantu ne tusevinga nga tetulina estimated target, obudde bwe tugenda okukoleramu ekyo kye tusevingidde. Golooza ssente ezo ziba ne value. Ssente ezo ze zifuna ebizibu olw'okuba balaba olinawo owezezzaawo, otereseewo ku akawunti. Leero nno ffe abali eno ku kyeyo, obeera nga kyewasevinga tokimanyi, tomanyi budde kiba okisevinga, batandika okukupimbira ndowooza amazeeyo emyezi 3 awezezzaawo, mumukubire kasimu mugambe jjajja mulwadde. Kati bambi naawe olw'okuba watereka nga tomanyi kiki waterekera, ojja kugwa mwezi embi zaabo abagenda okufera kino na kino na kiri, era ojja kukwata akasente okaweeyo. Buli kizibu kijja zitomera kuba olw'okuba weeziri. Tolina papasi, tolina nsonga lwaki wazitereka. Tomanyi ogenda ziterekera bbanga ki obeereko ky'oggusa. So ssente zibeera awo, ziri layikire nnyo okwonooneka, ziri layikire nnyo okufuuka amagi amasumba. Saving gwe mutwe mukulu ogwa vidiyo eno tugenda kinnyonnyoka. Golooza kyandibadde kirungi omuntu okusevinga ssente ne zibeeraawo nga tezirinaako kyakukola. Ssente we zifuna omunaabuuko,
ne zibeera nga kyozisavingidde nga eva kirinnye price nga sente era z'ogenda okugyayo okukigula ojja kusanga ekintu kyalinnya dda ng'era kyalinnya dda mwe mugamba nti teri sente zimala. Ezo engero zammwe mwe mugamba nti tewali sente zimala. Kati bwe ziba nga sente tewali zimala, lwaki sente tozigyayo gy'oziterese n'otandika okukola ebintu ebyo bit by bit, phases by phases? Golowooza ogenda kutereka sente ezo ebbanga ly'otamanyi nga n'oluusi ensonga togirina mb'ozigyeyo kale otuukirize ekyo tageti yo? Really? Ne wonooziterekera emyaka 10 era oligenda ozijjayo nga tezimala. Magezi ki genkuwa muganda wange, mwana wa maama? Baako n'ensonga lwaki otereka sente, beera n'obudde obutuufu obw'okuziterekeramu, then zijjeeyo tandika ozikozesa. Gavumenti ekufunemu, ogisasula emisolo, otuukirize satisfaction yo oba interest yo, sente zitambule zibeere mu circulation. Gy'onookoma ozitereka ebbanga eppanvu gye zijja okuwumbirako empumbu, emmesage zijja ziriira, gye bajja zikwatira gavumenti ezikwate olw'okuba ziri awo tezirina akaagamba, ziri ku akawunti toteekayo, toyongerayo. Gavumenti ejja kutwala nti wafa, yezijjeyo ezikozese. Oba ogaggawaza owa banka, gwe banka buli kaseera omuteerayo, tojjaayo, oteekayo buteesi, oba oluusi wateekayo tewayongerayo, goloza zibeerayo eyo. Era oluba ozissaayo bw'oti, banka ng'eyita abazimanyi ozikozesa nga bazitwala. Igwe lwaki tozeekozesereza? Lwaki tozissa mu circulation n'ozitambuza? That is ng'omanyi ebyokukola. Twogera ku byokukola, mwagala kutuula mu buduuka bwammwe, solo proprietorship buduuka, so nga ate ebyokukola tukola nga tutunuulidde ebintu eby'ebiseera ebiwanvu, of which tubikola n'abantu mu partnerships nga twegasse wamu joint businesses oba zi projects. Naye olw'okuba nti tomanyi kyakukola, tomanyi kaduuka ogenda kutuulamu biki by'ogenda kukola, kakati then otereka ssente, then oluvannyuma n'ozijjayo n'ozitta n'otuulawo mu kaduuka nazo ne zikufaako. Jjayo ssente ziteeke mu kintu already kye wabala edda, ky'olinako idea, otandika okkitambuza. Sente zitambule, gavumenti ekuggyeko omusolo, otuukirize by'okola nga satisfaction eyo nga naye etambula. Ebintu bikolere mu bit by bit. Tolowooza kutereka ssente mu zindo mb'ozigyeyo omulundi gumu okole ki? Ozikozese. Wona alemererwa okuzikozesa mu bitundutundu, ojja kusisinkana emiwendo gy'ebintu kye waziterekera oba waziterekera gula poloti nga zaalinnya dda, era still sente zibeere nga tezimala. Teri sente zimala. Jjayo ssente zikolebwe. Awatali ekyo, gavumenti yabatandise n'obayambako ne bagamba nti ejja zibaggyirayo ezikozeserwa mpaka. Bwe nkugamba okuggyayo ssente, ate sitegeeza nti zijjeeyo ozirye buli, zijjeeyo ozikozesa ebintu ebitali ku calculated targets. Jjayo ebintu ssente zo zimba, obeera ng'oli wa kuzimba, anti mwe mulowooza okuzimba kye kikulu. Nabagambyeko mu vidiyo zange enkadde awo nti okuzimba si kye kikulu, not until ng'ozimba kigenda kuzza ssente, ng'ozimba muzimbo gwa business, ng'ozimba real estates, ozimba nnyumba za business, so si kuzimba nnyumba zireeta ki? Zireeta tulo z'ogenda kwebakamu bwebasi. Jjayo ssente otandike okukola. Buli wonoolemerera okuggyayo ssente nga gw'oyagala okole lumu, ojja genda okolako kitini. Bakasitoma abandikuwagidde nga ssente ziryeyo zeebase batandike okwetoolako. In a long run, olabe nga ky'okola ofiirizibwa, by'okola tebivaayo, ssente ntono, ojja genda okulaba nga ne bakasitoma tebakuwagira nga bakudduseeko. Then at the end of the day ofiirwe. Ssente zo zibeere nga tezikugasa. Sinakindi babeere nga abazibowa. Mwana wa maama,
gakuweebwa munno. Sente ensaving ejja kufuuka ebisassalala, ogenda ogikomya katale nga tezimala, ogireeta katale nga terina kyekola, ng'ebintu osanze birinnye. So nga ate singa sente wazijjayo n'okolako by bit, phase by phase, nga woowummuza w'olinda ekyalo ekiddako, sente ezo ziba ne value nti okola oyina papasi, oyina obudde. So kiba kitegeeza nti omanyi lwaki okola. Sente ezo zijja kulwawo okusanga obuzibu oli okuzitomera aziyingizeemu programu z'endala, olw'ensonga olina ekikubanja, olina ekikutadde ku pressure ky'olina okumaliriza. Ne the moment kasita olekayo sente, kitegeeza sente ezo zibaayo, abaagala bajja zikozesa, ebizibu bijja zitomera, ne moral ebadde ebaako ekintu ky'oyiye okukola ng'otya okutandika, kuba olw'okuba tewatandika ejja kgenda efa, okkakkana sente nga zikoze eki, nga zikufuddeko zonna. Sigadde nze Hakims, bakubiriza okusubscribinga programs zange zino, okuzilaikinga, kuzikomentingako n'okuzisharinga. Tusisinkane mukadda ku lutimbe, tugenda kulaba ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku ssente, tugenda kulaba ebintu bingi nnyo ngeri ki gye tukontrolingamu expenses zaffe, tugenda kulaba ebintu bingi nnyo ngeri ki gye tuteeka ssente mu bintu ebizza amagoba gye tuli oba ze twandiyise assets, nangeri ki gye twewalamu ebintu ebitununundako ssente. Tugenda kulaba ensonga nnyingi nnyo ezituleetera okubeera nti byonna bye tuba tubaze bitutwala ku buwanguzi. Tugenda kulaba ensonga nnyingi nnyo ngeri ki gye tuyinza okwebalansingamu embeera zaffe mu ngeri y'ebya ssente. Tujja kutunuliramu bizinesi kika ki ennungi ez'okukola, za kutuula bwombu mu buduuka oba kubaako ngeri ki gye twegattamu okukola joint businesses. Nasomesaako okwegatta, kaakati tugenda kukulabira ddala mu bizinesi nga tukolera ddala okwegatta. Jjukira embeera mwegatta mubeera n'ebirowoozo biwanvu, long time projections, ng'era mukolera ddala bizinesi ez'ekika ekyowaggulu. Then tugenda kulaba ngeri ki gye tuyinza okusigamu nga tusigira mu ebyo ebiseera ebiwanvu ebinaatuddiza. Then ekyo kiba kitegeeza tuba tujja kugabana ebyo tunaaba tusize, kye tuyita share system. Ate nga share system teri kirala kigikozesa okuggyako kampani. So mu vidiyo zaffe nkakasa tujja kusomako ku kampani kyekiki, ebika by'amakampanies ag'enjawulo, tujja genda tulabe ku gye bayita private, public, subsidiary. Tujja kulaba ngeri ki kampani ezo gyezisobola okubeera nga zoperatingamu. Bino byonna tubikola okukubira ttooki kulaga nti toli wekka oba tusaanye kukola bintu bino wekka, osaanye okubaako n'omuntu gwe weegattako, musobole okubeerako kye mukyengisa eri eggwanga, musobole okubeerako bantu be musatisfyinga, musobole okubeerako abantu be muwa ebintu byammwe babeere nga be babikozesa. Naye ggwe n'obeeraawo oba ennyumba y'ewammwe n'ebeeraawo nga terina kintu na kimu kyali eproducinzeyo kyekozesa, tolinayo kintu kye muproducinga, ng'ebintu byammwe eva mugula bigule nga mwe muli ba final consumer. So mu zino vidiyo za Kim tugenda kulaba ngeri ki gye tubiyinza okubeerawo nga tulina ebintu bye tufulumya, bye tuteeka katale, nangeri ki gye tuteeka ebintu byaffe katale okubeera nga tufuna ekigulira magala eddiba. Tugenda kulaba ebintu bingi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Stay tuned, tujja kutuulanga tuwaye tuyite mu nsonga. Tugenda kulaba ebintu bye bataatusomesa mu ssomero ebikwatagana about finance, engeri ki gye tukozesaamu essente. Ebintu ebyo tebabisomesa mu ssomero, ne ku luno ofunye omukisa okubeera nga ogenda kutuulako mu ensomesa oba mu classes za Hakims, tusome ku bintu ebikwatagana ku financial literacy, tubeere nga tusobola okubeera nga tulina financial independence. Naye nga nkukubiriza nti ebintu bye tusoma wano naawe bisomese abantu bo, bisomese famire yo, bisomese mukyala wo, bisomese bbaawo, bisomese abaana bo, such that knowledge eno ebeere ng'esatulatinga, omanye engeri ki gye tukozesaamu ssente okusobola okubeera nga
tuziwangaaza. Kirungi nnyo oba kyangu nnyo okukola ssente, but okuwangaaza ssente oba okuzeekuumirako kye kikyasinza okubeera ekizibu n'amaddala. So bino bye bintu bye batasomesa mu ssomero, ate bye bintu by'otayinza kuddaawo okumanya kakodyo kyakali awo, wabula tutomera bitomere ne twesanga tukoze ensobi. Kati nga ne mbadde nsomesa ka video kano, tukola ensobi nga tulowooza tusevinga, ne twerabya nti ezo savings tukola ate biba byanswa. The moment sente gye zibeerayo ng'ozisavinze nga toziyinaako papasi, toziyinaako estimated time, zinaabuuka ne zifa, buli kizibu ekisanga ne kizitomera. Mwana wa maama, mutugezeeko okukola ebintu nga tubimanyi, twewala ensobi zino tusobole okubeera nga tulina financial independence. Mbaagala nnyo, sigadde nze Kim Hakims, serabye okutumirako wano bantu wammanga, William, Wilberforce, Ibra, Campbell, Josimile, Lillian, Miriam, Simple, RSK, Aisha, tiimu nyina nnene nnyo, abo benkoonyeko abantu 10, era n'omulundi omulala nja kukondayo abalala 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusisinkane mukadda ku lutimbe, mbaagala nnyo. See you.